Mu nsi muno mulimu abantu Katonda baleeta mu bulamu bwaffe nga Katonda bw'akuyambanga n'osinkana omusajja ow'ekikula kino bambi tomuyisaamu maaso tomulengezza ate omukwano gwe togutwala ng'ekyokuzannya oba ekintu ky'osobola okuzannyisa nga bw'oyagala. Abantu bangi Katonda akuwa chance ofukamira ku maviivi n'omusaba n'ogamba njagala ompa omusajja njagala antegeera agenda okumpa ebirungi. Mu butuufu Katonda n'akola nnyo n'akuwa omusajja oyo oba Katonda takola nnyo simanyi kale n'akukwatibwa ekisa n'akuwa omusajja oyo. Bw'omala okumufuna n'okakasa nti omusajja azze mu ngalo zo era n'akwagala nga bwe wali osaba akwagale n'otandika okumujolonga ng'olinga alowooza nti kaakati tasobola kukyawa. Nsaba okujjukiza olw'okutegeeza omusajja ono akwagala bw'ati yaliwo nga tonnabeerawo, yali musanyufu nga tannaba kufuna era by'omukola ssaawa zino asobola okkeera ku makya n'akukyawa. Nze omusajja owange ankaabira kituufu asobola okubakkaabira naye njagala nkukakasa ebigambo byange asobola okkeera ku makya nga takyakkaabira, asobola okkeera ku makya nga yeekyaye omutima anakkiriza ate naddala omusajja gw'okola ebintu ng'akulaba bulabi nga waali tayomba takola ki oba n'ayombako namala n'akwesonyiwa gwe n'olowooza nti yanneesonyiwa olwo aba akukkuta. Agenda tuuka ekiseera ng'oweegomba omusajja ono okuddamu okwagala nga takyasobola, nga yakumala nga yakunaaba nga yakuggyako engalo. Mulekerawo otwala abantu ng'ekitagasa, mulekerawo otwala abantu nga ebintu bye musobola okuzannyisa mba mwagalidde nti oyo andi mu ttaano oyo tasobola kubeerawo wessiri. Nga lwaki tabeerawo wootali? Gwani gw'olowooza nti tasobola kubeerawo wootali? Nga lwaki gw'olowooza lwaki tasobola kubeerawo wootali? Teyaliiwo nga tonnabaawo, nga bwe yabeerawo mu bulamu bwe nga tonnabaawo. Nkukakasa ebigambo byange bino omuntu oyo y'omu akyasobolera ddala okubeerawo nga wooli n'ava mu bulamu bwo n'oddamu okwagala okumusisinkana nga tokyasobola. Omusajja gw'okubira akasimu n'adduka mangu n'ajja kusolvingira ebizibu byo, omusajja gw'ogamba nti njagala kino n'agetinga out of his way talina naye neyeewola ne ku mikwano gyakuwe. Omusajja amanyi nti abeewammwe balya, omusajja amanyi nti nnyazaala wange mulwadde n'aweerezayo akasente, omusajja akwagalira abantu bo. Banaye bw'ofunanga omuntu bw'atyo mukwate nga zaabu. Abasajja b'ennaku zino nze nkola programu ya Finger Searching, ebintu bye njogera mbimanyi. Mwe bennyini abasajja mujja mu inbox yange mumanyi bye mumpandiikira n'agamba singa njagala mukazi ng'ampa. Imagine omusajja ng'anoonya omukazi ng'amuteekamu ssente nga gw'ayagala naye ng'anoonya si muvubuka, muntu mukulu era nga naye gw'anoonya tanoonya sugar mami, anoonya mukwano naye ng'ate mu butuufu tanoonya mukwano, anoonya ssente naye ng'azinoonya mu mukazi. Kati gwe Katonda akuyambye akubuleesinze akuwadde omusajja afaanana ng'oyo abantu gwe bayaayaanira gwe basaba gwe baagala, gwe n'olabanga gwe eyatuuka oba n'olabanga gwe agwanidde okubeera ng'omuntu oyo osobola okumulumya, osobola omuyisanga bw'oyagala, osobola omuyisanga ekyonziira talina kyakugamba. Nsaba nkujjukiza era nkubuulira ebigambo bino, omusajja oyo omulaba asobola okkeera ku makya n'omwegayirira abeere nga adda mu bulamu bwo n'agaana. Omusajja oyo omulaba asobola okkeera ku makya n'owegayirira omusajja oyo abeere ng'akwagala n'agaana okuddamu okwagala byakwagala. Kati funa ku kyansi eno gy'oyina Katonda gy'akuwadde ey'okuba nti omusajja oyo akwagala, ey'okuba nti omusajja oyo akutwala nga ekyamakulu mu bulamu bwe, togizannyisa. Don't take it for granted. You will regret it. Nkubuulira ojja kugyejjusa nga it's already too late. Toyina kyokyasobola kuzza nga ne bw'ogezaako otya obeere nga okomyawo omukwano ogwo nga kati yafuuka gumiti takyayagala kumanya nga naye agamba saagala relationship yantama naye ng'ani yamutuusa ku mbeera eyo eggwe omwagalwa we. Mulekerawo okulowooza nti abantu olw'okuba nti babaagala tebasobola kwagala balala nga naawe bw'akwagala n'abalala bw'asobola okubaagala. Lekerawo okulowooza nti gw'oli special, lekerawo okulowooza nti gw'oli wakabi kubanga oli mulungi. Obulungi buggwaawo bufeedinga otuuka n'obeera ng'obulungi bwo tebukyakugasa. Omukazi olina emyaka gy'otuukako nga tokyayogera ebyo nti nze ndi mulungi, I'm beautiful. Yes, you are beautiful, but beauty without brains, beauty without respect, without discipline, beauty without love tebeerawo. Beauty yanyuma nnyo oba beautiful ye yanyuma nnyo ng'olina empisa, beautiful wo yanyuma nnyo ng'omuntu omuwa ekitiibwa, beautiful wo yanyuma nnyo. You become more beautiful actually bw'oba ng'oli muntu awa abantu ekitiibwa, but you become less beautiful buli bw'obeera ng'okozesa obulungi bwo okulumya omuntu akwagala.
Katonda tasobola kuwa bintu mulundi bya midiringanwa, asobola okuwa n'alaba engeri gy'okikozesaamu. Bw'ona kikozesa obubi ojja kwagala okukaaba, ojja kwagala okubeera ng'oddamu okukifuna. It's already too late. Nga tokyasobola, nga ne bwogezaako otya n'ogamba bannange njagala omukwano ogudde gwe nali nina n'omusajja ono teguliiwo. Era nze olaba ngamba nnyo abantu nti omuntu bw'oba omusobezza oba ng'akusobezza n'akwetondera n'akaaba, please tomulumya. Nze mbabuulira abantu bajja wano mu inbox yange n'angamba singa ng'akaaba amaziga wayita ennaku 2 ng'omuwala gwe mbadde munoonya nga era gwe mukaabira nga takyamwagala, oba omusajja abadde amukaabya ng'amwetamiddwa ng'abimaze omutima nga gukyuse. Seize that opportunity. Omuntu mwagale byakwagala kubanga abidizaavinga. Lwaki obeera oninga nga mbonereza for me to love you? Lwaki oba omubonereza ng'olinga agamba kamubonereze akitegeere nti nze tebabala ganjagala? Lwaki ondeetera okulowooza nti nno nti okwagala yali nsobi? Lwaki oleetera omuntu okubeera awo nga awulira that agony, awulira ennaku olw'okuba yagwa mu mukwano naawe n'atuuka okwejjusa olunaku lwe yakusisinkana naye ng'ate tebyandibadde bwe bityo, naye olw'okuba gw'olina ego, abasajja mu abasinga kino okimanyi bulungi gwe wasobezza, naye olw'okuba okimanyi nti omuwala akwagala n'ogamba yamanyi. She will come around, ajja kunneetondera, naye ng'okimanyi tagwanidde kwetondera, gwagwanyi okumwetondera. Naye olw'okuba olina that ego in you, gwe weemanyi munnange oli sserulungi, weemanyi nti gw'oli wa kabi, n'osalawo okumulaga nti nze sijja kugonda, yajja kwenenya. Naye ng'ate tagwanidde kwemenya kubanga talina nsobi gy'akoze yakwenenyeza. Gw'ayina okwenenya naye n'ogaana. Mukozese akakisa kano nga mukayina. Use your time when you still have that chance. Tolinda budde ku becoming too late. Tolinda kujja wasenga Faith nga nange sina kye nsobola kukolerawo ng'ogamba nafiirwa omusajja. Omanyi waliwo abantu abalivinga in regret obulamu bwabwe bwonna n'awangaalira mu kwejjusa n'agamba kale singa. Kati tobeera oyo muntu agamba kale singa ng'ate okyasobola okufikisinga ebintu wakati wammwe. Omusajja bw'oba omuyina ng'olaba nti like olw'okuba akwagala and you start mistaking his love for stupidity, oyo musiru nze mutegeerera n'otandika okukola ebintu ne banno mikwano gyo ne batandika okugambako ne bagamba naye nkubuulire ekituufu kiri nti ebintu by'okola ebyo si birungi. Omusajja lwaki omuyisa bw'otyo? Nze temumbuulirira nammwe mundeke. Nze omusajja owange nze mutegeera, mwagala kuŋŋamba nti mwe mutegeera okusinga nze. Gwe abimukola tolaba nti by'okola bibi. Bano abakubuulira bye bakubuulira bye bituufu. Gwe olowooza nti otegeera okusinga bano naye ate nkukakasa bategeera bbaawo okusinga ggwe kubanga they can see his pain. Igwe olw'okuba nti weefuula nti oli wa kabi, you cannot see his pain. Era olaba nti there is nothing wrong with your behavior. By'okola byebyo bya bulijjo. So it's not a big deal. Yes, it's not a big deal because you don't know that you are wrong. You do not actually think you are wrong. Olowooza by'okola bya bulijjo. Kati awo kibi kikinkoze. Mugambyeko bugambi. Tayagala mugambako. Naye ng'omugambiddeko wa? Omuboggolera mu maaso ga mikwano gyo. Omuyisanga bw'oyagala mu bantu, mukwano ogw'omutima ogulaba gukoowa. Laavu eyo gy'akuwa, ebyo byakwagala eby'ekiralu, asobola okukeera ku makya nga takyabikwagala, nga takyabikwagala, nga tayagala kumanya nabikwatako, nga yafuuse ggumiti. So mulekeraawo okuteekinga laavu y'abantu, bamulekeraawo okutwala omukwano gw'abantu ng'ekintu eky'okuzannyisa. Olw'okuba ng'okimanyi akwagala nnyo, n'osalawo ozannyire ku mutima gwe. Tasobola kubeerawo wessiri, ajja kubeerawo w'otali. Nkukakasa. Ajja kubeerawo w'otali, and by the time onaakizuula nti asobola okubeerawo w'otali, obudde bujja kuba bwayise dda nga takyayagala ate kumanya naawe bikwatako. Kati ng'obulamu bwe buli bulala, byebyo ebyange, temujjanga okwo. Mwebale kwekuumirako, mwebale kusubscribinga, kulikinga n'okukomentinga. Mubeere bulungi, mweraba. Baagala nnyo bantu bange abalungi. Yeah.